Alright, mwebale nnyo okwekumira ku Ykee Promotions mukola kyamaanyi nnyo era mweyongere okusubscribinga naffe. Amanya n'eddoboozi David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Nnaku olwaleero nkwataganyeeko n'omuyimbi Ykee Benda aka oba gwe mumanyi nga Tugume Wycliffe Chemical Engineer bye yasoma. Ate olwaleero tulina we tumusanze wano alabika bye yaddamu bye yasomerera nga byaliko wano olwaleero. Ykee, buuzaako ku balabi baffe. Kyekiriwo bavubuka abakyala abamaama abaana bato ne bajjajjaffe tubaagala nnyo. Mannya n'eddoboozi Ykee Benda the boy so tender yaman. Wano we tukusanze ekizimbe kikyo oba gw'okola nga supervisor? Nze ndi supervisor, sinafuna ssente zizimba kizimbe bwe kiti, so nze wano ndiwo nga supervisor nga naffe bwe tunoonya ezinaazimba ebyaffe mpola mpola. Naye nga ti korona waali omulaba so tunoonya kasente. Naye nga n'endongo tujje eri temweraliikirira. Endongo tetunatuuka givaamu wekiri. Wano bakusasula bulungi ate nga abakozi tebaliiwo. Anti nze ndi consultant, okitegeera ojja abakozi twabawumuzzaamu because embeera naawe ogiraba. Akasente tetuyingiza, omugaga tayingiza, so kati tubala abalamu ne tugamba manyi sooka olinde. Zino nnyumba z'abapangisa zizimbibwa. So byakugumiikirizaamu nsasulwa ntya? Nze nsasula bulungi kuba nze nasoma. Toyinza kumpa pa busente kuba amagezi mangi era mba nkwongerako kinene. Esebo. Ykee, nga tutandikiddeko oli mukulembeze mu kibiina kya WUMA. Olunaku olwaleero Sophie Gombe akedde buli omu n'amusindikira ab'amawulire abasinga abasindikidde posita ye ey'ebyobufuzi agenze into politics. Nga gwe mukulembeze munne vice munne kino obadde okimanyiiko? 100% badde nkimanyiko era abadde yakyogerako eddako naye nga tannakutuwa lunaku lwagenda salawo kutandika mirimu giri mirala. N'ennaku oziraba nazo zibasemberedde obululu akalulu kanaatera otuuka. So essaawa tebadde mbi lwasaliddewo era nayo twatudde era ne twogera jjo ne tukikola n'atubuulira ne tumwagaliza ebirungi. Mwamiitinze nga committee oba mwaddeko online meeting? Committee but online. Ykee, nga abayimbi abasinga baddukidde nnyo mu politics. Kozi twalaba Bobi Wine yavaayo n'agenda mu politics. Chameleone yuyo naye agenda mu politics. Omukulembeze wa WUMA Sophie Gombe naye yuyo alumbye politics. Kino kitwala wa oba kidirectinga wa music industry yaffe? Tewali kikyuse ky'amaanyi. Abayimbi abakyayimba ate be bangi okusinga abagenze mu politics. So kyengenda okugamba nti abamu bakuze. Kati nga ye okubuukabuuka ku stage alabika takyakikola ki takyagala tekimwa n'amaanyi ayinza okuba tagalina okitegeera. So oyiiya n'okula n'olowooza ate kukiddako kuba wano tetugenda yimba kufiirawo waliwo n'okulala balina okujja nga naffe bwe twajja. So bwe babeerawo abo abamu boomenye nga bakitadde ne bagenda mu birala bwe baba babikoze ne bitambula good for them because kyetwagala ffenna kulabika nga tukola kitubeera bulungi. Tukitwale nti mu WUMA wadde tewaliyo bulungi kasente. Madam Sophie abadde akola ebintu bingi. WUMA si kitongole kisasula. Teri yali akozeeyo ssente okitegeera. Tuli ku voluntary work. Tukola bulungi bwansi bwe bakiyita ndowooza. So bwe tubadde era bwe tuli era bwe tujja osigala. Bwe babaawo ssente ze ejja kuba eyamba bitongole biyamba bayimbi si WUMA. WUMA nga mmwe abakulembeze tulaba bapromota ab'ebivulu omuli Abitex bajjo balina ekintu kye bavuga baagala ssente okuva omukulembeze abayiririre oba abalifandinge ssente ezo ze bafiiriddwa mu mbeera eno. Mwe nga komiti ya WUMA kino mwe nga muli aside temukiriimu? Anti kati ffe tuli bayimbi bali bapromota ebyabwe tebitukwatako bo bye bamanyi kye babala era neki bye balwanira. Kati ayo ebibuuzo ebisinga olina bibuuza bo kuba kati nze siri promota munnaye nkugambe ki. But olumu tugenda okulaba nga muvuddeyo abayimbi nga mugamba abasajja abo bagenda ne bajjayo ssente naye ffe abayimbi nga ffe baboosi baabwe kozi mmwe baboosi bapromota ne mugamba ffe tebaatuwa ssente. Tekuli boosi wa munne wabula kuliko abantu babiri abakolagana. Promota bwe mba siriiwo tajja kukola, promota baba taliiwo nyinza obutakola kuba yategeka. Pozi nga ndi muyimbi promota nga nsobola okwetegekera okitegeera. So ensonga eyo nze sigikkiriziganya nayo. Bwe baba balina kye bagguse baba balina ebibaluma ezo nsonga ziba zaabwe. Abayimbi baba naavaayo nabo ne baagala ebyabwe babirwanire
naye bazikola okitegeera naye zisibikiririzaamu era sijja biwaako comment. Tukyeyongerayo n'omwami Ykee Benda. Ykee, tugenze okulaba nga ku social media okwo gwe ne Apass mwefudde ekirala nnyo. Mudde eno mudde eri mwekuba bubbomu awo n'omuyingira n'akuyingira. Plan kisitole kyeriwo ggwe. Nsonga za mukazi omusajja aganya okuva ku mukazi atali wuwe. Mukazi kyoyo. Mumumanya ate kati gwe wabijjewo ebyo by'otamanyi. Naye nga ensonga ali agimanyi nti gye kiggweera yonna nnyinimu amanyikiddwa nze nnyinimu mudda nsola enguula ennina mukitegeera so abimanyi. But era nakuwulira ne ku next radio awo ng'ogamba Apass yonna gy'oli weesonyiwe mukazi wange. Martha K ng'ate twasooka by the way mulaba naawe even ne ku concert yo yaliwo. Tewafuna chance eyo mugamba bigambo byo byonna kuggwayo Apass alyoka ajja amukubbeko. Apass bantu bakubi ba bifaananyi bafaani ba Martha K okitegeera so bali awo ne beekubyamu ebifaananyi nze siri kale ndi faani we mwagaliza ebirungi naye ate nze nnyinimu nga bwe nakugambye so kati yawula faani ne nnyinimu. Ate wakola lumu ne kagundi ka retweet okwo ku Twitter n'ogamba oyo just fan others anonyeka selfie. Omusajja ng'omuyingira nnyo. Ebifaananyi babitusaba oyo muganda wange naye gye kiggweera just ave ku mukazi wange agende akola ebirala. Musajja asobola okufuna omukyala agenda kumenyekera bwereere omutima okitegeera yamaani. Kyandibanga omukyala yabula n'agamba Ykee ye munafunafu kanumba ono. Ambuuzeeko eyo gye ntambulira nze tebammegangako era tebajja kummegga apaana. Era still tulaba oyogerezaawe omuwala akola ku NBS Shira. Plan kyeriwo ggwe naye kati yanjogereza waliwo abantiisatiisa mbu wali emigo naye Brad nja kukuba omuntu. Oyina ente ez'okutwalayo ewaabwe omanyi abo bante woba tolina nte. Nange nina ezange obusente bwenkola nolozange mbuteekawa era ngula nte. Kati onabakwasaganya batya ye ne Martha K. Bajja kwesootinga anti sente kyekola bw'oba ne sente abakyala beetereeza bakanya bayinza n'obeera mu nnyumba y'emu kubanga olina sente. Andi kati tolaba nti Apass Martha K alabika yakibuuka n'agamba ndabika mu dream z'omusajja ono siriimu kanziruko wa kyaliwe wano Apass. Ajja kuzuula kituufu gye kiri akimanyi. Yamaani akimanyi gye kiggweera. Balabi baffe abalungi tukyali ku promotions. Omusajja ono omwami ono alina music label gye bayita Mpaka. Esayininga abayimbi ayinayo omuyimbi gwe bayita Drekali. Omwaka guno sofa abadde takoze bubi though embeera ebadde etuyingiriddemu eya coronavirus. Ykee nga ggwe omwana ono wamusanga oti era wamugyawa? Namumiitingako gwasooka nga nkyali ku bbadi nange nga nakatandika naye nga just yajjanga faani just kifaananyi ne mukiteekaawo ndowooza ng'asomeza ennaku then n'abulamu emyaka gye ndowooza ebitabo nga bitabuse tuddamu olabagana mu 2018. Yali yeeyita 23 oyo yennyini so ajjandika okujja ku Mpaka awo nga natandika lebo yange so ng'ajjanga ku Mpaka ajja nakumpaka n'abonga naffe n'abeerawo yamala naffe ebbanga ddene nnyo nga tetunakonsidaringa nga bwa recordinga so nga naffe era tuba tulina oyiga omuntu gwe tugenda okukola naye because eno business nzibu nnyo you need people bosobola okwesiga ate naddala ng'abalungi mu kibakola kuba guno omulimu gw'abantu ng'olina okuba ng'osobola oba toyimba bulungi olina okuba ng'okola nnyo oba byombi ng'obikola ddala so gye kyaggweera mu 2019 concert eggwa biki byonna we had concluded nti ono muyimbi asobola era ddala namwe mujja mulaba asobola. Ogenda ku YouTube n'owuliza akayimba ke bayita ebisooka n'ebisembayo ojja kakasa nti twalonda bulungi nnyo. So corona yasibyemu project ya Drekali naye music kati twamugamba kimu tuula wansi wandika music recording studio weeri so ebisigadde byonna bireke bwe bitulekere n'embeera bw'enaata bulungi nga tukola tandika okulya ddala business naye music tumuta. Ykee eddako walinako omulenzi gwe bayitanga Tony Trust. Kyekyatuuka contract yaggwako naye? Contract yaggwako yalina ebiruubirirwa ebirala era yagenda Germany kyemmanyi. We tuba tuzzeeko ku Drekali emabega awo katono. Aren't you scared? Cause omuliro aleeta gw'amaanyi.
omanyo abantu batuuka eyo n'ofunamu akasajja n'ogamba musajja ono muguliddewo ekkubo naye nga ntwala speed tofunemu akasajja mu maaso eyo. Endobooza y'abantu bonna abatalina bwongo bugazi ate atategeera kiki bayita mukisa okitegeera ne bwe nkotogera drekali Katonda nga yamwadde omukisa Malabudde so lwaki sireka bwe yakumala budde ye n'ekirala perspective endala yino osayiniza omuyimbi osayinize waki oyitawo business kati ate onakola otya sente ng'ozita kikola business sense bw'oba okirowoozezaako otaddemu sente bw'oti ate otandika omukotogera sente zo ze zifa. Does that make business sense? Kati njagala kulaga nti industry tusobola ogikola ng'eri different n'oba n'abayimbi 2-3 Diamond tebaliwo ne batabani be tebakola sente. Mentality tulina okyusa mentality y'Abannayuganda okulowooza nti ettaffaali teritumala oba omugaati tegutumala ffenna. Omanye edda twalinangawo kino ekintu nti omuntu wabeera mu Firebase oba Gagamero oba Lion Island n'abeera n'akubayawo akayimba omukulu avaayo n'agamba namunsi alya ku nswazi obwo obuyimba bw'owandiika buleete nze ababuyimba gwe tokirimu. Sikirimu because neewandikira ennyimba zange ne Dre wandiikira naye nze omuntu ali open minded nnyo nti Dre ajja ne mu studio n'agamba boss waneno singa okozeemu bw'oti nga katulabe kanyimbemu tulabe mirundi mingi ngenda mu studio nemusanga nedda ssebo okitegeera so olina oseka n'oteekawo ground ekusobozesa okubanga mwena mukkiriziganya era nga mwina mutual respect eyo ground emusobozesa okwogera ekintu ekinaava ku mutima awo musobola okuwangaalira naye munaabeera nga mwena mwebuzaabuza weefuulamu ekitiibwa tolimu ekitiibwa weefuula amujolega tomujerega weefuula ebyo bye bivaamu abantu ne bakola ki ne bazimba obutima okitegeera kati omuntu oba omuwadde ebbeetu n'omugamba we are brothers let's make music okitegeera nze nsobola owandiika oluyimba 2-3 enkeera neŋŋamba zonna sibyagala asobola owandiika oluyimba lwe 2-3 enkeera nagamba tezikoze oba netumugamba tezikoze sokoddemu wano tereezamu oluzungu lungi oluganda lungi okitegeera so it's a discussion ate ne mu studio tubamu 2 nze bwe mbeera mu studio mbamu abantu abalala 4 wadde nze awandika nze ayimba omuntu bwabirayo abantu bagamba mwana kadde mukko oba kakyuse bwoti oba katwaleko eno oba otalekeo oluganda kizze mu luganda okitegeera so bwe bityo. Ykee muganda we yadda wa Michael wali just tulina emirimu emirala gye tukwasaganya mwana twagala kukyusa omanyi kye bayita generational wealth obugagga obunaasigalawo generation ne generation kati manager oyo naye alina emirimu gyakwasaganya emirala tulabike nga tukyusa embeera ya famire yaffe. Nawuli yambo yaganira e Bulaaya gye yagenda ebyo sibimanyi muganda wange kubanga nze njogera naye era mbeera naye era mulaba awo wennyini recently emabegako awo wavaayo ng'onoonya management you contacted Stuart owa Big Guy. Sikimanyiiko ekyo nze sinoonyangako management mbadde management yange era tekyukangako yaman. Ykee tusuubire nti mu lockdown eno oba covid ono omwana omuyigiriza ku luzungu kozi kati ennaku zino musiiba n'abaana bammwe muzannya nabo mubasitulako naye lwolinga sheekuuba kale omwana wange aweereddwa nnyo omukisa ndooza covid Katonda yakireeta kitusobozese omwana asobole okuba nga afuna moments nange zaatajja kwerabira era azifuna era bingi tulina obuntu bwaffe bwe tuzannya tulina noise bwe tukola n'ategeera nti oyo muzeeyi wange yakikoze era sibugamba muntu yenna so that bwe mba nkakoze amanya nti muzeeyi yazze. Ndaba omuleese mu generation ya social media omuteeka ku Instagram Snapchat tekyonoona omwana n'amanyiire ennyo essimu wanaatuuka okusoma n'agamba kijja kusinziira ku nkuza ye okubeera ku social media si kibi wabula kumanya kikomo kyo nakyo olina kukolerayo nakulimitinga essimu agikozesa ki yajja kubeera ku social media naye nga taliiyo tagirina essimu tulina gundi ku mpaka abagirunninga page abadmin okitegeera nange kennyini waliwo abazirunninga ezange so bwe kityo bwe kitambula. Ykee besides mpaka nga tuzeeko ku mpaka watandise video company okyogerako ekyo twalabanga twetaaga naffe okwongera okukolayo ebintu ebyenjawulo munda mu kampuni so ne tutandika okukwata videos
era twakakwata video nga 3 nimwe z'abayimbi abanene 2 zijja ezangu of course zonna mwe ziri omuneza Drekali then tuli mukwata bulango Moviti Centenary so that was the idea kulabika nga byonna bigwera waka niwe Ykee okimanyi okuva we wagendako Nigeria wakyusiza ddala trend kati wakyuka okoze music label otandisewo video company osayininga abayimbi anti omuganda agamba okutambula kola ki webale nnyo so gye tukoma otambula naddala ng'ogenze n'omwoyo gwagala okuyiga nze ndi student wa bulamu nasalawo mbeere muyizi buli kipya kyendaba nga nsobola okiyigirako nze nkitwala simanya ddi lwe kirinyamba naye nkiyiga nenkitereka nenkipracticinga nenkiteeka ne mu bantu bange ne bakimanya nti olumu kisobola okukuyamba. Kati embeera eno ya coronavirus nga ggwe omuyimbi ekuwadde direction kye endala gy'olabye n'ogamba bulijjo nfokasinga nnyo ku muziki naye ku luno kino kinjigiriza kino. Nze amazima terina kyenjigiriza kubanga already nze ensi yali yanyigadda byange natandika dda okukola okitegeera so ebibala bye bitannaba kulabika naye ng'era emirimu gyonna bwe gitogikola bwe gitambula mubaamu emitendera egy'okutuyana then n'otuuka ku lunaku oluvannyuma olwo ate bwe lutuuka teluddayo bw'oba okikutte bulungi nga tokiyingiza mu malala so nze n'emirimu mirala mingi kati tuli wano omuyimbi amanaginga ekizimbe ekitali kikye mirimu so kuyiya akasente mu magezi. Temugenda kumisinga kuyimba ku kugundi ku rallies ya campaign nga mmwe abayimbi kozi kati twaze mu scientific temugenda kimisinga nga ggwe Ykee kozi tumanyi olina energy ku stage olireetinga nnyo ne bafans ba bali mu audience. Nze sigenda kimisinga because kiba kirungi nnyo Omunnayuganda neyeesalirawo njagala buli politician ali eyo buli candidate ali eyo akozese omumwa gwe akakasa abantu byagenda obakolera abantu bamulonde nga tebamulonze because Ykee Benda yalinnyako ku stage ye kuba nange njagala kulaba gwe nnonda nga ddala alina kyagenda okukola bw'abeera ku stage yo ng'akanyagamba ebintu biri awo kuteekawo mbeera simanya tusituke no njagala kulaba nga ogamba kino kigenda kyuka kino tugenda kikola bwe kino njagala kikola bwe nti bwe nakola kino nga nkikola gwe mpaka lulukange. Anti abamu badde bakubisa kali akabadi anti mbaleetedde Ykee mbaleetedde Fefe mbaleetedde Drekali ku stage mu mpaka lulu because abantu abamu naddala abamu byala abo tebalaba chance era bakubayimbi ebantu kituufu eyo strategy simbi naye nze njogera nga nze Ykee Benda baganda bange be banakubulya kye balowooza nze sijja kuinfluencinga ndowooza ya Munnayuganda yonna njagala Munnayuganda asalewo ng'omuntu agambe nze ngenda kulonda ono yeman. Mulimu abayimbi abamu abadde bavaayo nga bagamba nti president naffe atute nga waatadde ab'emmotoka aba taxi naffe abayimbi atute tudde ku stage tumisinga stage tubadde tufunako ebintu bingi abamu ava ku stage ng'afunye ssente promoter z'amusasudde gwe Ykee ndowooza yoki tolina kyomisinga. Nnyo njimisingira ddala nnyo stage olumu mba njagala kulwala kuba wamanyira Friday Saturday Sunday buli kiro oba okola sente olumu ne ku Monday olwokusatu obimanyi ebya abantu badigida buli wamu so kyambi nnyo naye n'ensonga olumu nze nzitegeera okitegeera obulamu bwaffe ng'Abannayuganda bwetaagisibwa okukuumibwa kyamaanyi nnyo nti balwanye okulaba nga teri Munnayuganda yafudde kuva mu kirwadde kino so simanyi kuba tetusobola kumanya mazima galiwo mangi naye bwe baddala nga embeera simbi batute naye bwe baddala nga mazima ddala waliwo embeera eriwo enzibuzibu then sobola kunenya bakulembeze kye basazeewo. Ykee nga tumanyiza obubaka bwo obusembayo eri bafaani bo na buli omu just mwana beebereremu bakole nnyo baleme okukaabira abantu eno eggwanga terigenda kukyuka lijja beera bweleti emyaka luno kukawana n'egijja kyusa ndowoozayo kyusa nkolayo kyusa budde bw'owaayo mu mirimu gyo kyusa ngeri gy'oyisaamu bantu kyusa ngeri gy'olowooza ku bulamu bw'obeera oli positive ojja laba omusana naye bw'obeera mu kukolima buli kaseera ojja kusigala awo w'oli. Kati abavubuka mwe abasinga obbakuumira ku social media mwe basereebu koze olumu waliwo emberako okwo ku internet nenkulaba ku Twitter n'ogamba ngenda kuwaayo abamu ekizike abaana ne basiiba okwo nga bakuba tweet ku tweet. Tubikola olumu era ababeerako abo nabo si kibi okubeerako naye kolerako kuba nako ssente kweziri singa twavaako singa tekuli ssente okitegeera just beera mugezi muganda wange ali eyo
social media eriwo kukolera ssente bw'oba oli mugezi. Kyenkugamba kyusa endoboozayo. Yaman sigadde Ykee Benda era mbagala nnyo bikisima.